Erabula bannayuganda ku baffere abeetuuma kye batali ne baddira okujja kubalala ensimbi nga babasuubiza ensi n'eggulu. Amaanyi njagala gateeka nnyo ku ekintu ekikwatagana n'abantu abafera. Ssekamo wa poliisi mu ggwanga ACP Kituma Lusoke asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'ayogera ku mukyala Hope Tumwebaze eyagombeddwamu obwala ng'agenda yeeyita omukozi mu woofiisi y'omukulembeze w'eggwanga nga bw'afera abantu ng'era kigambibwa okuba nti ekitimbe kye kino kyazingiddemu n'omu ku babaka okuva mu disitulikiti y'e Iganga agambibwa okuba nga yamuggyako ensimbi obukadde obuli mu 6. Waliwo omukyala we twakutte bamuyita Hope Tumwebaze wa myaka 53. Ono abadde yeeyita mukozi wa kitongole office ya omukulembeze w'eggwanga, Office of the President. Yatuukirira Honorable Member wa Parliament omu n'amufera miliyoni 6. Bagamba za kufacilitatinga kuyamba engeri gye baleeta obuyambi mu districts zaabwe. Erinnya lya Member wa Parliament nga bwali victim tetulyatuukiriza, tuconcentratinga nnyo okuleeta amanya g'abafere bano. Bino bijjidde mu kiseera nga mu mwezi gw'okubiri omwaka guno waliwo abantu abalala baakwatibwa mu bitundu by'e Iganga nga baferera mu linnya lya muwala w'omukulembeze w'eggwanga Natasha Kalugire, bano nga bajjanga ku bantu ensimbi nga babasuubiza okufuna obuyambi okuva ewa muwala w'omukulembeze w'eggwanga ono. Nga February omwaka guno waliwo abavubuka abaali bakozesa erinnya lya Mrs. Natasha Museveni Kalugire, especially nga bakozesa mitimbagano gya TikTok ne ku WhatsApp nga bayitirako. Bano twabakwata nga basaba abantu sente nti Madamu Natasha agenda kuwa obuyambi naye leetayo ka registration fee, leetayo sente bwe buti. Twakwata abalenzi 4 omwali Isabiri Ashraf, Mulondo Rahman, Kakaire Zubair ne Egesa Sharif. Tewayiseewo myezi mingi, tuli mu July, timu endala ate nayo twazeemu ne tugikwata. This time tetwakote 4, twakute 7. Kigendererwa kye kimu, enkola y'emu. Lusoka ayogedde ku ky'abantu abawandiisa ennamba z'amasimu nga bakozesa endagamuntu ezitali zaabwe n'agamba nti kino kye kimu ku ebyo ebyongedde okutumbula obufere naddala obw'oku mutimbagano. Uganda tukyalina ekizibu nti abantu tebannaba kutegeera obuzibu obuli mu kukwata simukaadi yo n'ogiwa omuntu omulala okugikozesa. Challenge eriwo is that oli bwaza omusango fe tukwata muggwe, kubanga bwe tuba tulondoola empuliziganya eba ekozeseddwa mu bufere obwo oba mu bubbi oba mu bumenyi bw'amateeka eba yiyo. Mu ngeri y'emu poliisi mu Kampala n'emiriraano erina omuntu gwe yagombyemu obwala okuva mu bitundu by'ewa Kisso lwakusangibwa n'abantu 9 mu nju ye nga tamanyi bibakwatako. Abaana bano baali 9 era nga bali mu myaka 3 ku 16. Era nga eyali abalina oba yali abalabirira amanyiddwa nga Tayiwa Mubaraka tiyagezaako kutuwa bikwata ku bazadde b'abaana abaana na bukya bwe baatuuka mu nnyumba eyo mwe baali babeera. Sikyatwetula okulowooza nti baali bakukusibwa era ajaguddwako emisango egy'okutereeza okuba nti abadde akukusa abaana bano ng'ali ku poliisi yaffe ewa Kisso. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire. Ku ludda olw'ebyobulamu, Minisitule y'ebyobulamu efunye